Embeera nno bwetyo bweri ku Paalamenti y'eggwanga basanze omusajja ng'alina omutwe gw'omwana ate ekijja bwemi waliwo eyatemyeko omwana omutwe n'adduka. Kale embeera bwetyo bweri si nnungi, tusaasiddeko nnyo ab'enju y'omwana oyo era Mukama abagumye ate n'okutegeeza abantu nti mwandibadde nga mwegendereza abantu be musenza. Bwe nkujja ekijja bwemi butereevu nkututeho image buvuddeko Minisita w'ebyettaka Betty Olive Namisango Kamya atuukako mu kitundu ekyo n'alagira kampuni ekola enguudo oludda olwo esobola okuba nga eyanguyako oluvannyuma lw'okuba nga yali ekola kasoobo era abatuuze baali beekyanze. Kaakati nno neera tebannaba kukola kyetaagisa beekwasa COVID-19 n'enkuba naye abatuuze beekalakaasiza nga bagamba nti bano bagibweko ttenda kubanga bye bakola bibaza mabega. Abatuuze mu ggombolola y'ekyabigambire mu disitulikiti y'e Hoima beekalakaasizza olw'enguudo embi ezirudde nga zikolebwa kasoobo kampuni ya Abeka Technical Service. Wiiki ewedde abatuuze ku byalo omuli Kibugubya, Kyabigambire Central, Kibengeya, Kitongole n'ebirala baavaayo ne beekalakaasa oluvannyuma lw'okukola amakubo gano akasoobo. Kati mu budde bw'enkuba amakubo agasinga gali mu mbeera mbi nga yadde omuntu tasobola kutambuza bigere okutuuka w'alaga. Nga kukaguza enjula obwera begwire omwana ogenda kumeka mugongo oba ngenda kumutwala nta abo baka omuhanda gwe bakaguta abayijura bangire kugumara kiyonka obara batakusobola omulimo ogwo bagutayisule batu abantu bandi batukorra omulimo enguudo zino bakwasire zingi tubayine ki batukolire kiyono bakutalibaniza butalibaniza buno ituru mu bwire buno mu harugundo hano mbera mbi muno abantu bakusiba ne bagwa biruka bikugwa abantu bayingi abakazi bakuzalira amihanda takusakura mu motoka enjura bwe kugwera kimu tukubera kimu mu mberezi bi muno orugundo rukuga mparangazi kugenda kiri abutuzi mpaka nogenda kimbugandali. Abatuuze nga bakulembeddwa mu Mugisha Allen bagamba nti kati abakyala bafuna obuzibu obw'amaanyi okugenda mu ddwaliro okufuna obujjanjabi ewamu n'okuzaala kubanga ekkubo we bayita liri mu mbeera mbi ddala. Tumaze akasumi tugirimu ekitiito tulu omyaka nk'etaano genda jjulu bwakubwo bayize basindike bakoze utibiro bakatwongereza mbe kisabu ku biodiyo ngo bayongeza mbe kisabu kiri kyamaani mu nkalinga nkanywe chairman akuikirira abakuru ba Beka na ba engineers abangambire nti ebyuma byabo ebikira bisisikaire kandi biri omugombola lya Kitoba ate kikyayongera abataka kandi okiniga kyamaani baitu aba engineer bayizire bagamba nti babagumisizo mu wiki ibiri ajasanga hakozweyo ari nkubaliza abataka bayigalira oluguudo olwo nibetombo etene bagamba nti Beka emirimu yabo bagiri basa bidibe nkole kimbiriye. Ssentebe wa LC yokusatu Alex Mwesigwa Kyabagambire ayogedde ku ngeri abantu gye batawaanamu naddala abasuubuzi. Baitu nka chairman L3 na nyinyi nokusaasa kwekyoeka kintu kyonyine kya Kibegenya ngwiremu na nyowe emirundi etali hansi yesatu. So niyo nkusabira Abeka Technical Services eyanguye nguda kwa bantu niyo busubuzi bwire buno tugenda mu sizoni yokutandika agesi tebaina okulabya yaki ebintu byabo bongere mu speed hakwantu manyenti contract yabwe kuwayo mu November 2013 nkabataka na nyowe tinja kubateka rubaju baitu na nyowe ndomu halaba bagwire omukicweka kino habwe ngudo kubambi. Gye buvuddeko Minisita Betty Kamya yalagira kampuni eno okukola enguudo zino amangu kubanga baali bakola kasoobo nga beekwasa nti wabaddewo omujjuzo gw'amazzi ewamu n'ekirwadde kya COVID-19 ekibalemesezza. Era yali yakumala mwaka gumu okuva mu mwezi ogwokuna omwaka ogwayita okutuuka omwezi ogwokuna omwaka guno naye olw'ebizibu ebiteebereka enkuba eyafudde emba ennyo nga tutunulidde nga tusemberera omwaka okuggwako yayingira mu mirimu ate naye omuggalo gwa ssenyiga ono omukambwe nagwo kumpi guyingidde mu teekateeka y'emirimu okubala emyezi ng'esatu. Soul TV wetuukiridde abakulira kampuni eno eya Abeka Technical Service babeeko ne kye boogera tebabadde mu yafeesi zaabwe ate nga n'abamu babadde beekweka kamera zaffe. Bya kitongole ky'amawulire ekya Soul TV.